Rajab Cheyune emyaka 45 mtuze ku kyalo Bulenge mu gombola y'e Bukango mu disitulikiti y'e Bukomansimbi yasibisizza mutuze munne Charles Sentamu ow'emyaka 35 nga muvunaana okumutema amajambiya n'amukutulako engalo oluvannyuma lw'okumusanga ng'abba emmwanyize. Cheyune yeewaddeko obujulizi nti kituufu Sentamu yamukutte Luwona ng'abba emmwanyize mu kiro asobole okwefunira ku nsimbi ez'amangu naye kyawali tekimutemesa jambiya nga kati apookya na bisago. Kati nangula mutto nenzira mu kiwanja kyaffe nangoba nengwa yansangira nakola ki bana gwa mu binyeebi ebinya bisatu ebimumwana ebinya bisatu naye ekimu yakigwamu kati mwebi mu yansangira nantema nemugamba Sentamu nzitira ki wala mu mateeka yali aleese endala nenga adingawo kuno omukono kuntemene engalo eno. Cheyune ategeeza nti oluvannyuma lwa Sentamu okumutema yaddukidde ku kitebe kya poliisi e Bukomansimbi ng'asaba abakulu okukwata Sentamu avunaanibwe omusango gw'obutemu ng'amateeka bwe galagira. Poliisi kye yakoze sirina buzibu naye wabula kasita anzijanjaba wakati lwokona misiri ebbanga misiri ennaku zinabeera nga ndabirira oba atodde miliyoni 5 mulundi gumu n'azituwa bano ne babeera nga bandabirira. Mukulu wa Cheyune amujjanjaba agamba naye mu kiseera kino talina buyambi wadde ng'omuzigo okubba emmwanyi taguwagira. Naye kakati obuzibu obuliwo bwondaba n'omwana we oba omulabyeko awo okusitula buli muntu asobola nange nyo omuntu atakoleki ate esobola olwokuba nti nsobola okwogera naawe. Betty Namayanja ngono mukyala w'omusibe Sentamu asangiddwa agumbye ku poliisi n'annyonnyola nti baatemedde Cheyune bayabadde mbuliri nga yeebase. Odobubanyabe bata omusajja mazima mukuwe mukyala munnange naawe obeera n'omusajja n'obeera naye mazima gennyini twali ffenna wakati omuntu agamba toyinza kugaanira bbaawo naye mazima n'essaawa ze bagamba ze baamutemerako bannange nga bannange simanyi nsi kye tugenda kukolera nsi n'essaawa ze baamutemerako mazima nga yali waka. Omwogezi wa poliisi mu bbendobendo lya Masaka Atwa Kasiri akakasizza okukwatibwa kwa Sentamu ng'ategeeza nga bwavunaanibwa omusango gw'okutwalira amateeka mu ngalo kyokka n'avumirira abakyala kimpadde abaagala ebiwedde. Era kigambibwa nti yamutemako ku kugulu okwa left n'okwa right saako n'okumutemako ku ngalo naye tuvumirira ebikolwa by'abantu okutwalira amateeka mu ngalo naye ate mu mbeera yemu ne tuvumirira n'abo abagenda okwagala ebyobwereere kati ng'ono Cheyune Rajab kigambibwa yali agenze kubba mmwanyi gye yakwatibwa n'abeera ng'atemebwa nakyo kibi era byonna tuli mu binoonyerezaako. Fiona Nanyomo yakusakidde eggulu lino ku Lwabukedde TV.